Jajja wewe. Oli otya jajja Zonto? Oli otya ssebo? Munnange gye ndi Katonda akuuma. Bulungi ssebo. Navuddeyo mu Nature Town nyingiddeko mu kibuga Kampala leero. Bulungi tukyalisa okukola ssebo. Munnange ono omufere waffe ono Sala Zonto omubbi. Yagenze ku Sayimo Kawalaata ono wa BBS mukumpanya munne. N'agamba mbuze nayawukana naawe mbu nakubba. Otyo? Essebo. Ng'ani agamba olwo? Sala Zonto omubbi waffe ow'ekyama. Otyo? Essebo. Konze? Nengamba nja kunoonyaako. Akakuwa? Agamba gali ku social media kwennyini Sayimo yamukoze bakoze interview ne Sayimo. Eri ku mukutu gwa Sayimo gwennyini Sayimo eyita Sayimo. Ojja gendayo olaba omufere nga obukumpanya bukyamuluma. So mbadde njagala ogezeeko kiriyalinga eggwanga. Abenga ndikiriyalingira wa? Wano wendi olwaleero nino omuvubuka gwe nakola naye video yasooka bamuyita omwana soda. Owa Export TV. Gwe ntudde naye nandi kakati omukulu yagamba nze nakubba ne twawukana naawe. Ngaliwa. Kati mbadde nsaba nkuwa omukulu ono yennyini ayogere naawe omwana soda. Muzeeyi wange Opeto. Wangi taata. Nkulamusizaako mukadde wange. Debo nange nkulamusizza ssebo. Amanya nze omwana soda era nga nkutegeeza oli live ku mutimbagano gwaffe bagiyita Expo. Tuli ku YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ne TikTok. Ne TikTok oli soda. Yes sebo mukadde wange. Debo nsanyuse nange okuwuliza. Akasimu kano okujja ku speed. Tulina story gye twakola emabega kaawo ku njawukana yammwe. Bizonto. Ebyasookera ddala. Otyo. Ne mumala ne mukola bizonto mmwe babiri ne bibalemerera Ssaabakaaki n'akubba ssente n'omwawukana bubi nnyira temukyakolagana kati nga njagala otutangaaze mu ekyo. Ne twawukana ki? Bubi nnyo. Ng'ani ayawukana nani? Gwe ne Ssaabakaaki yanga Zonto jjajja Zonto ne mwawukana ne yanga Zonto nga bakubbye. Ssaabakaaki akubbye. Ate ddi? Nanti twagala gwe otutegeeze kuba batugambye nti bwe kiri. Si bwe kiri. Enkolagana yammwe eri etya? Nungi nnyo. Nungi nnyo super. Olina ssente z'obanja mu bizonto ebyasooka oba ono yakubanjizaawo ku bintu by'otali nako? Ffenna tubanja enzekka. Mpozi waliwo n'ekirala? Sitoola y'ejjinja lino eno kiki ky'ogimanyiiko ejjinja ery'abawa amaanyi bituufu oba onawaayiriza banne? Ate si jjinja lyokka. Waliwo byatayogera ebirala. Nga ki? Ate nga ki era yeye mwogezi bw'alituuka ekiseera kyako. Nyabo. Nze mbadde etaaba gezi. Omuliro teguzikira na muliro. Yes sebo. Kyokka amazzi ne bwe gaba guukya. Gazikiza omuliro. Yes sebo. Ndowooza tetwayawukana ejjo. Kitutte ebbanga nga liwerako. Olowooza tewaabeewo ensonga lwaki omulenzi oyo ayogera. Gye njagala nange ommanya. Eyinza kumanyibwa bagezi bokka. Nga ffe tetulimu? Kati kimanyi kikyoli. Kuba ffe twebuuza ani abali emabega. Emabega w'abaani? Abateekamu ekyo kwonoona erinnya lya group leader. Ate erinnya kiri boonoona erigamba litya? Mwonoona erinnya lya Ssaabazonto nti yababba teyabasasula. Twatandise kyogera jjo. Bulijjo muliwa?
okwogera nti yababba ekyo kyayogerwa okuva ku ddakiika esooka bwaba teyatubba aveeyo agambe nti yatubba ate nze nno saagala kwogera kubanga ate nze ndi wa bulabe okusinga abalala mpozi n'ekirala ejjinja lino eno kwe baabatwala ne mufuna amaanyi ejjinja eryo ab'oluguudo baalyasa ne livaawo mwe temusobola kuddayo nammwe ne babawa amaanyi ne mufuka b'amaanyi nga bo ngaani alina amaanyi nga bano be mulwanisa gabaliriddawa gabaliriddawa bo balina ettutumu ebintu bitambula ebikya bitambula ebiyiiye byabwe madansi saagala kwogera kyekizibu olabanga ki ekitambula ekyawe ebiyiiye kati naawe ate ogenda kwegatta kwabo oddira abantu abaagwedda ogambe nti balina amaanyi galiwa naye mmwe lwaki nammwe temugendako ku jjinja ejjinja lyali lya mulundi gumu mukama waffe yatutwalayo era ebyavaayo byavaayo era ne bisoba n'ekirala Opeto ekyakugobya mu bizonte enjatulayo yali tekyagatta ng'oli siro nnyo nga n'okulaba tokyalaba kakati ku byonna ate omusango gwe guliwa kyogamba debo nkuwulira taata katugesekala okubeera ebyo mbeera mulema kati buli mulema bamutte naye ate mwe baabawummuza ne mutaba bamativu ani awummuzaani omuteesiteesi w'ekibiina eyakiwandiisa mwe n'abagamba owandiika application ne mulemererwa olaba naawe wabimanya kaakati ekyo si kyekikulu eyali yeeyita mukama waffe bw'abaamu amagezi ayogere n'omwana oyo baleme kumusajjula bikyalibiwaavu mukyafuna nno bintu bitadda naawe olina by'olina eyo olebe ebintu ebiri naye nze siringa mwana oyo kubanga oyo omulenzi bamunyigiriza ensonga bakyayogera nnyo bwatyo buli kintu kyolaba kimutuukako omwami Ssebaja akirinako omukono tosobola kwogerako naye n'asizinga faya nakkakkana nayo gwe ng'omukulu n'omubuulirira ani gwe n'obuulirira si yanga zonto n'omugamba nti ensi si bw'eri kakkana ate saagala kubuulirira yanga zonto yagala kubuulirira oli bw'aba alimu amagezi anoonye mubuulirire kubanga okwawukana tekwabaddewo jjo naye nze neewuunya okuba nti agenda ne ku mikutu emirala ne wa Simon namulabyeko tewali kyayinza kuziyiza kubanga buli kintu kya mazima bw'abatwala mu kkooti obujulizi mubulina nti yababba obujulizi bwaki okubabba ezo sente zemugamba eza YouTube channel kuba yagamba YouTube channel yagigula ku sente ze agirinako endagaano gundi janti zonto yatugamba endagaano agirina akulimba endagaano manyi weeri eriwa anti manyi tebagiinako ndagaano yensoma yagina okugina tebagiina era singa ffe twate tugyetaaga twaginoonyeza kubanga endagaano ffe tugiina YouTube channel nayo omulala nayo yagitutte yagitutte eyo gwe twagigulako Saabazonto yagala agenda kukwata oyo yenna gwanalaba agiriko tamanya agirina naye yenna gwanalaba ng'akyalizaako omutwa amumanyi alimba amumanyi amumanyi kubanga ebbanga yonna abadde ng'akola naye saabadde ng'akola naye tubadde nga tukola naye era n'amaloboozi wagawulira nga bateesa ekyaviibako okusaasaana ate saagala kwogera bityo
kubonna anasingako amagezi ku munne ebintu gye binaakoma naye bikyawanvuwamuuko si byakuggwa kati anti kati emboozi ebulako ategeera bakyalimuka kireza neyanga zonto netategeera kuba naye ali mu bbyo anti ye tategeera ali kiri omuzungu kyayita stranded kubanga omukulu oyo alinamu omukono mu kumugobesa ku mulimu kati okimanyi omuntu atalina mulimu ng'alina famire ekyogera mu bubi naye ndowooza okitegeera ye mukadde waffe ekyomulenzi kyali tulinza kukola ki bino biggwe omu kuba alina kuba na magezi awo tewaliwo maanyi gonna geetagisa ate era esaawa zotakulimba talina wayinza kuwaaba affe baffe bagenda tusiba nange kwendi buli kituufu akimanyi kati oyagala kugamba nti ki twonoona erinnya lye nga liriwa kuki musibako obuyaaye ate bamusibako busibe tabulina si buyaaye bubbi talina wayinza kugenda kubanga buli kyogerwa akimanyi singa sikupalapalanyanga by'amazima ye bwasikamu mu mutima n'amanya nti asirikako ebintu bino kati nze mba kubanga nze ye n'alibadde nasirika dda era akakalenzi nako singa kati kaasirise naye buli lwagenda n'alikodinga tiisatiisa abalala ekintu ayongera kisajjula ebintu ebyaffe biriko obujulizi ebintu bingi etwafiirwa nga batusibye olowooza ku ffenna waliwo gwe baasibira oyo omulenzi oba buli omu bamusiba lulwe kakati bingi bwembanga nze mba kuba ye nze alimu amagezi n'alibadde ebyo bikomya kubanga biwanvu naye kyolina okumanya nti tebyatandise yesterday kitegeeza nti ababikuumidde n'ababyogera nze nga siriiko babikuumidde ebbanga ddene wabaddewo okutegeera kungi naye obaolyawo okutegeera kwatolose yesebo twayanziza nnyo omukadde waffe ndowooza tugenda funa lunaku tukunoonyeko maaso ku maaso tunyumyemu bona aba otukkiriza Export TV to the world.